Mu myaka 7 egiyise gavumenti ezeewola abayizi ab'enjawulo ensimbi ez'okusoma naddala abo abakola amasomo ga ssaayansi nga kati abaakaganyulwa mu nteekateeka eno basoba 1,100. Ekitongole kivunaanyizibwa ku kuwola abayizi ki Higher Education Students Financing Board kigamba balina ssente z'okuwola abayizi mu lusoma lw'omwaka 2021-2022. Gavumenti yatuwaddeyo ensimbi eziwerera ddala 6 billion obuwumbi 6. Ng'ensimbi zino zigenda kuweerera abaana abawerera ddala 1,600 omwaka guno, ng'abaana 15,000 okuli abaana bagenda okusoma diguri n'abalala bagenda okusoma diploma, naye abaana 100 tugenda okuweerera abaana abali mu mwaka gwabwe ogusembayo naye nga babadde bafuna obuzibu mu kufuna ensimbi ze basasulayo nga fees. Gwe mulundi ogusookera ddala guno omwaka okulaba nga tugenda okuba nga tuweerera abaana abali mu final year. Michael Wanyama agamba nti batandise okwogerezeganya n'abakulu ab'enjawulo ku ngeri gye bayinza okumanyisa abakozesa nti omuntu abanjibwa ekitongole kino era alina okusasula. Nga bwe ngamba bwe tuba tukuggyako ssente ntono ezitasuuka 30% ku nsimbi z'oba ofuna ku mulimo. Kyekyo kyenjogedde nti osasula wakati w'emitwalo 7 n'emitwalo 12. So abaana be twawa ssente mutya. Abayizi 25 abeewola ssente zino be baakazizaayo mu bujjuvu, kyokka ng'omwaka guno ekitongole kino kisuubira okusasulwa obukadde 80 era nga baakasolozaako obukadde 4. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.